Muli mutya eyo gye muli akabuliriro kansubire nti muli bulungi. Ennaku zino mbadde ntera nnyo okukola interview nga ndi mu kkanzu nagambye kambakoleremu awo mpola mpola. Mwenna abangoberera mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale bana ne ku TikTok gyendi lwakuba TikTok yange era egamba ebeera awo bwetyo ennaku zino ebaddemuko nnyo Gozlin naye nga nayo gyendi nkozesa Big Brother Uganda, ku X nkozesa Big Brother Uganda, ku Twitter nkozesa Big Brother Uganda, ku Instagram ne ku Facebook. So abali ku YouTube mwebale nnyo mwebalire ddala. Kambabuulire badde wano ne ndowooza ku bintu bino wammanga ne ŋŋamba kanzije nsharingeko ko nammwe ati njagala obbakakasa oba okubategeeza abantu balidde ssente. Waliwo eyambuuza ekibuuzo n'aŋŋamba naye ggwe obwavu obukuluma ate bwe yambuuza muvubuka munnange lwaki weesibye nnyo ewa Kyagulanyi ate mwana wattu naye ali mu kyalo eyo ne mugamba ekya Kyagulanyi ate otaddeko kyaki tewali bali mu NRM mu baavu buno obwavu mmere ya lumbe n'ataaka abaalya. Okumanya mmere ya lumbe n'ataaka abaalya buno obwavu buli mu bulinju, buli mu NRM, buli mu NUP, buli mu FDC, as long as you are Ugandan. Kubanga ne bannayuganda abali ebweru kyenyinza okugamba ne bannayuganda abali e Bulaaya bw'aba ng'alina abantu be bano naye mwavu. Kyogamba bw'ogenda labirira famire mmeka buli lunaku gwali e Bulaaya kale ng'obasindikira ssente gwe z'okola kyogamba gwe toyagala kugulako ko kizimbe South Africa oba n'ogulako ekizimbe e Bungereza gwe toyagala kugulayo ku kataka mu Uganda nawe n'ozimbamu apartment kubanga Uganda kati yafuuse y'Abalitria n'Abasomaali. Abalitria gw'omanyi Abalitria abali mu Uganda n'Abasomaali abali mu Uganda. Okitegeera ensi yaffe ndowooza yeetagako omukono gwa Katonda ogw'amaanyi. Ensi yaffe yakusabira tobola nti abaana badduka ate ffe era tekitugaana kulanga kampani ezitwala abaana ebweru. Banaffe aba Glorious Consultants mujje babayambe babatwale e Canada, babatwale America, Italy, France, Bungereza, Germany, mujje babatwale. Glorious Consultants and Agency basangibwa mu Ndeeba, Kalungi Motors. Glorious Consultants and Agency bakola bino wammanga. Visa bakolera paperwork ali neat. Bayinza okukolera visa bakuyambako n'ofuna visa mu bwangu ate mu bintu ebyaddala. Bakuyambako n'ofuna n'omulimu e Bulaaya. Glorious Consultants bazimba online app bakuzimbira Radiant TV online ne bagizimba ne bagiteekaawo. Website bagikuzimbira. Okuregisteringa kampani zo bw'oba oyagala gwe gamba bugambi nti kampani bwe njagala kuregisteringa kampani okuba ennamba y'essimu eyo ng'oli waka nga tovuddeewo obaweereza ssente ne bagenda ne bakususulira mu bbanka ne baregisteringa buli kimu mu mannya go kasoobera ng'olina national ID kampani yo ng'ogirina mu ngalo ttaano. Glorious Consultants basajja basangibwa mu Ndeeba tebajjukira akeedi basobola okukuyambako n'ofuna ebintu eby'enjawulo. Njagala okwongera obbakakasa oba okubategeeza nti ensi gye tulimu yakutetenkanya kati yafuuka yakutetenkanya naye abantu bano ababba essente gwe wali weebuuzizzaako ze babba bazitwala wa? Wali weebuuzizzaako nti abagagga nabo bafa? Wali weebuuzizzaako nti abakulembeze nabo bafa? Wali weebuuzizzaako nti omuntu bw'afa tadda? Ye ensi gye tulimu eno gw'okimanyi ginno bw'ofa
eno ndala naye libeera birala. Abantu bano ababba ssente nabba essente y'omuwi w'omusolo ng'enguudo nfu, amalwaliro temuli ddagala, nga bali mu kwongeza musolo ku buli kimu, gw'omanyi ssente gye bazitwala. Kuba kituufu kiri nti bwe tuba tutuuse ku mbeera egula sabbuuni 5,000 nga tuuse ku mbeera egula sukaali, kati sukaali no yasseeko kali mu 4,000 asesseemukko. Bwe tutuuse ku mbeera omukozi ng'afuna 50,000 naye nga tegikyamumala, omukozi ng'afuna akakadde naye akakadde ako tekakyamumala omwezi, waliwo ekitali kituufu, waliwo ekitali kituufu. Tulina kukola ki nga Bannayuganda? Nze sikkiririza mu kwekalakaasa, kubanga nawe naaba nkukkiririzaamu waliyo abatajja kukukkiririzaamu on that day. Bw'oba oyagala okumanya nti abantu bayiwa, bw'ogenda wali ogambe nti nze neekalakaasa kino bwe kino bwe kiti, bajja kusigala bakola byabwe. Nze nabirabira ku basuubuzi. Abasuubuzi baakeera ku makya ne bagamba nti tugenda kwekalakaasa, tugenda kuyita mu kwekalakaasa okw'emirembe, tugenda kuggalawo amaduuka. Amaduuka gaggalwa, abantu baggala amaduuka, abantu baggulawo amaduuka, naye nga bonna basuubuzi. Okitegeera? Abantu baggalawo amaduuka, abantu baggulawo amaduuka, naye bonna nga basuubuzi. So ebintu by'okwekalakaasa lwaki kugamba nesibikiririzaamu? Abamu bajja kugamba yes, abalala bagambe nno. Kyetukola tuba tukitegeera bulungi. Ye gwe wali waddekawo mu kwekalakaasa n'ogamba n'okitegeera, okimanyi kino bintu by'okwekalakaasa. Omuntu asobola okugamba nti ngenda kwekalakaasa ng'alina mikwano gye, oyo yennyini abagambye nti ngenda kwekalakaasa, ate ye we bagenda okukwata bakwatamu. Mwe temunnaba nakusibwako, mmwe temunnakubwako na ku miggo. Buuza ffe ababitesitinzeeko. Omuntu akulekawo awo naye nga bulijjo omanyi mussa kimu. Mazima temugagala ku intaneti. Omuntu akulekawo awo naye nga ekituufu kiri nti nga mussa kimu. Ne bamutwala ne bamukuba essimu ne bamuggya mu kaguli, gwe n'osigala n'ogenda ne mu kkooti, ne bakuvuga ne bakutwala ekitali. Bw'okanagamba twabadde basatu naye nga batutte ggwe omu, mutwabadde ako naye nga batutte ggwe omu. Ebintu ebimu ndowooza tulina kwebeereramu ffe nga ffe. Uganda kati we yatuuse olina kwebeereramu gwe nga ggwe omuntu. Sooka olowooze ku bino ebintu wammanga. Bw'oba olina omwana oba abaana, sooka olowooze ku baana bo. Nga tolina kukola kirala kyonna, bagenda kulya ki ng'oli mu kkomera? Bw'oba olina abazadde, sooka obalowoozeeko, kubanga bw'oba olina abazadde nga balina puresha, ojja bakubisa bwere puresha beesalako emyaka. Wabadde wakuwangala myaka 7, awangala emyaka 5. Sooka olowooze ku bino, ani agenda okukuddira mu kigero ekyo mu mulimu? Kubanga in case kabikkuse nga gwe gwe bakutte, omulimu ogwo ani agenda ogukolera? Ye baana bagukolera bagenda kusasula ssente famire yo? Nga gwe omuntu sooka olowooze ku mikwano gyo. Kutegeera? Kubanga abantu bangi balina emikwano naye nga emikwano tegiri real, nga si gya ddala. Njagala okubabuulira eno ensi gye tuwangaaliramu byonna tubikola mu busungu obw'ekitalo, kubanga omuntu bw'obeera omwavu obeera n'obusungu. Ng'obwavu bwe buba tebukulumangako tolina busungu, tomanyi na muntu wanyiigamu, kubanga osobola n'okunyiigira ekintu ekituufu naye just lwakuba oli mwavu.
n'omuntu omulungi osobola omulanga omubi just lwakuba oli mwavu. Omuntu akoze ekituufu osobola omulanga akoze kikyamu just lwakuba oli mwavu. Embeera y'obwavu, omuntu yenna akuleetera obwavu mubi, oba omuntu akolanga ekintu nga akuleetera bwavu mubi yasinga obubi. Omulanga gwange gugende eri abasajja bano wammanga. Kiki ekibaleetera okubeera nga mulowooza we mutali eggwanga teritambula? Nze ebyobufuzi nabivuddemu. Kambabuulire kanneeyongere okusoma ebitabo. Nabivuddemu. Kanneeyongere okusoma ebitabo. Bwe naaba maliriza ebitabo Katonda ng'akyampadde obulamu ndibigendamu. Nga nsobola n'okukwata omuntu ne muwawabira mu kkooti ne mugamba constitution egamba myaka 5 lwaki ggwe osussizza? Nze nkoye okuntegeerera kubanga kati bantegeerera butegeerezi mu bintu ebitambula ebigenda mu ggwanga. Lwaki baba bantegeerera nga naweza dde emyaka 18 ate nga nange kennyini nsobola okukera ku makya ne neesimbawo ku bwa pulezidenti. Nsobola okukera ku makya ne neesimbawo ku bwaka bwa paalamenti. Juzi neesimbawo ku bwa mmeeya. Kalulu kange ne bakabba. Kaali kampaka kuba nakawangula. Nze nalina kali ya National Unity Platform. Lwaki muba muntegeerera nga nkimanyi nsobola okugula sabbuuni nnusu 10 ne mumunguzisa 50,000. Awo wonna waliwo percentage egenda ew'omukulu endala negenda mu kampani bonna abantu nga babbi. Lwaki munguzisa sukaali ow'F50,000 ng'ekyuma kiri ebyuma byonna ebikola sukaali birimu tunywa kuwewa simanyi kakiri simanyi nama simanyi wuwa byonna biko bulandi zaffe ne sabbuuni tumukola. Lwaki onguzisa ekibiriitu nnusu 5 ng'ekibiriitu kikolera wano? Lwaki ntuuka n'engula ebintu ebizimbisibwa nga bikozesebwa wano we tubikolera? Ekyo egambye nti nkoye ebyokuntegeerera naye ate omanyi kambabuulireko ekintu ekisinga okuba eky'amaanyi ennyo wano oba mu bulamu bw'ensi. Kizibu kyakulaba nti kyamaanyi there and then naye nga bw'otuula n'ofumiitirizaamuko kyamaanyi. Tewali maanyi gasinga kitabo. Era Mungu bw'akusasira n'obaako n'empapula embaawo z'olaba eziwerako. Weesuneko bawanjawulo olw'ensonga bangi abayayanidde okusoma nga tebasobola. Era nze nkuyaayaanira. Naali asobola okumpa kabbasale asobola okukampa kuba nkuyaayaanira. Njagala nnyo okusoma. Ngendo nabawandiikirayo akatabo nakatandise okukawandiika. Akatabo kange kagenda kufuluma mu Desemba. Bakayita Maama Zaabu. Natandika okukawandiika okuva we nafuna okusoomoozebwa maama wange lwe yanvaako. Naye ebinaabeeramu byonna out of experience nkimanyi bulungi nnyo oba oyina maamawo oba nga toyina maamawo ojja biraba nga weetaaga okubikola. Bakayita Maama Zaabu. Ekintu kubeera ng'osobola okukeera ku makya ne weetegeerera naddala ebintu by'obufuzi, ebintu bya famire, ebintu by'obulamu obwa bulijjo ebitutwala kubanga tosobola kwewala byabufuzi. Ekyo mukimanyi bulungi nnyo. Nze okubivaamu tekitegeeza mbu mbiviiriddemu ddala nsigala mbyogerako naye okubeera participant nti ngenda kwesimbawo mu kino nti ngenda kukola kino nkimanyi waliwo bekyayisiza obubi, waliwo bekyayisa obubi. Naye sobola bigattika bibiri kubanga nina ggolo gye njagala otutuukiriza. Nina abampabulamuko abansinga ku myaka n'okutegeera. Kansooke okusoma. Nsomere eddala ebya ddala. Buno buddiguli oba tosomye? Oba tosomye muntu ofuna zi doctorate, PhD, master's degree. Beerako waggulu. Nja kakasa nti nsomye kati.
naye olina ka diploma olina ka diguli ng'ogamba osomye baana bangi batambuza kabalagala wali bonna balina zi diguli emirimu gyabula tebalina mirimu tebalina byakukola era bw'okuŋŋaanya ennamba esoma kuba abaana abasoma be bangi bw'okuŋŋaanya ennamba esoma erina diguli ne diploma nobagamba mujje nga tebalina mirimu oyinza okujjuza wano zi baasi zonna bangi tebalina mirimu naye lwaki kugamba nti oba olina diguli oba olina ka diploma oba teosomye weddayo osome ofuneko ku masters degree bakutikkule obeera dokita mu kintu obeere ng'ofunye ebbaluwa nga mu bintu ebyenjawulo embaawo z'olabyeko nga za njawulo osobola okujja n'okyalenjinga omusajja oyo ali mu paalamenti alya ssente zo osobola okujja n'okyalenjinga meeyo oyo osobola okujja n'okyalenjinga pulezidenti bwekiba kyetaagisa n'okutwala ne mu kkooti lwaki azanyira ku bulamu bwa bannayuganda naye tolina wootandikira kati kawamu twagala obulamu nga bwanjawulo abaana baffe babeere banjawulo baleme kubonaabona nga ffe tusobola okubeera nga ffe mitwe mu famire osobola obeera eyo nga gwe mutwe mu famire naye fumiitiriza nnyo aolaba kugenda mu kwekalakaasa nga tolinaba kuyingira sooka ofumiitirize nnyo 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 ekituufu twagala enkyukakyuka naye kati bweweekalakasa ne bakukwata enkyukakyuka oba ogireese nga ne bali abalina okukuggyayo nabo bennyini nga beesuulirayo gwa naggamba nze bansibako mirundi si gumu seebi naye maama wange yali anzija mu kkomera gweoba oyagala enkyukakyuka ogikoze otya kozesa ekitimba osobola okukikozesa kubanga kati tuli international oyinza okuŋŋamba bayinza okukima drone bayinza okukola ki ekitimba nakyo waliwo wetukikozeseza obubi still waliwo wetukikozesa obubi ngaekituufu kiri nti ojja kukakkana eyo obeereeyo kubanga kambabulire obukulembeze bukulembeze oba oyagala okumanya nti obukulembeze bukulembeze omuntu alina obuyinza tamanyi wa ssente kankujukizewo kati ninyo mu lockdown pulezidenti yayimirira ku tv n'agamba okuwera saawa emusiraba omuntu ku kkubo naye nga omunne waba alina akawumbi tajjayo motoka ye nagivuga ate ng'olina givuga ng'olina lukusa ekyo kibayita obuyinza okitegeera kakati bw'obanga oyagala obuyinza sooka ofumiitirize oyagala ebintu bikyuke sooka ofumiitirire wekkaanye nnyo embeera egenda mu maaso abakwetoolodde ekibiina ky'olimu ntegeeza NRM gy'olimu NUP gy'olimu FDC gy'olimu DP gy'olimu bwe banaakusiba bagenda kukuggyayo bwe banaakusiba nti wabadde weekalakaasa bagenda kuyamba famire yo kubanga osobola okuba nga gweokikkirize nti nze nkimanyi kirungi yesi twekalakaase tugende tukole emisolo mingi batuyimisa omusolo abasajja babbi corruption aga katonda mu ggulu ng'abalala benni nabo nga 14 nga bagamba eyo ye Uganda nga babawaddedde emitwalo 25 kakadde era bwe mutuuka wali eri ggwe ne bakukwata okwabagala bakuggyemu eri abasajja bano balina obukodyo bwonna kati bavubuka bannaye tulina okuba abeegendereza naye anyway munzikirize nze mberekereze akatabo bakayita maama zaabu ngenda kukafulumya mu Desemba nja kukatongoza nja kukafulumya nkimanyi mujja kumpagira mujja kukagula kalimu emboozi gy'otandyetaaze kusubwa kubanga nkuŋŋaanyiza emboozi ez'enjawulo mbuzaayo emboozi ya principal ku maama we mbuzaayo emboozi z'abantu babale nnyo 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 ezenjagala okuteekamu naye nga maama zaabu wandyetaaze okukalaba n'okukasoma akuma takumira mpeera teweerabira bannaffe aba Glorious Consultants lwaki mboogerako nnyo nti ndabye nga mu Kampala be beesimbu bosobola okukozesa n'ojja n'ofuna visa ya Canada visa ya America visa ya Germany Australia Bungereza kubanga bino ebintu by'okutambula bibeerako season bayita kati eno season eriko ya Canada na America ate America yakomyewo kuba America waliwo yabeererako kati emabegaawo Canada ebadde nnyingi kati jangu mu Glorious Consultants and Agents bw'oba ondaba
kuba enamba y'essimu eyo mukubire omuntu yenna n'agikwata omugambe nti bakundagirira jangu ku ofiisi toyogera nnyo ku ssimu jangu ku ofiisi omukyala gw'onoosangayo akunnyonnyole agambe nti tuli bweti ne bweti ne bwekiti essente eziriwo zitandika ffe essente Glorious Consultants ekyenjawulo kyekola essente bw'eba ezirina esobola okuteerawo tegeera ate munange esobola okuva wano n'egenda ng'efunidde n'omulimu ng'oli kusuwa nti ogenda kukola si byakulimbalimba nze kali esuubula Glorious Consultants bakubire ku noti 741 noti 745 93 akume atakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Embeera ekutabuseeko tebitambula bulungi emirimu giguutaanye byogata biganya okugguka tewejjusa va mu kwekubagiza jangu mu Glorious Consultants and Agency obulamu butererenga bwe wabubala bano bagenda kuyambako okufunira visa mu nsi gy'oyagala yonna bakumye passport flight bookings hotel bookings airport pickups company and any guild registration business proposal writing software sales mobile app development, online radio and TV development, graphic designing. Jangu obwebuuzeeko mu bintu ebyenjawulo wamma obulamu butambulenga bwe wabubala. Tusange ku tebajjukira akedde mu Ndeeba ku Masaka Road opposite Kalungi Motors oba tukubireko. Glorious Consultant and Agency, serving to satisfaction. Wulira obuwoomi Munnayuganda kankwanjulire Pizza Origin bano nga be bakafulu abakozi ba pizza eri ku kyaddala anti mwatu kye kituyisa Pizza Origin. Funa pizza erimu ebirungo by'otajja kusanga walala. Olina birthday party, baby shower, graduation party, wedding meetings oba oyagala kusanyusa bafamire yo weyunire Pizza Origin tusangibwa ku Jinja Road Plot 10 opposite Nema House. Mwana wattu tukola ne delivery ate mu kaseera katono ddala. Yitirawo kati oba tukubireko tuli ku noti 7 noti 8 7 8 54 ne noti 7 6 9 Pizza Origin tulya kyaddala.